Laba okuswala mu Mataasi Mpuuga Nsamba ate kwatuuseeko anti Omulangira Kassim Nakibinge amugobedde ku geeti n'amugamba weyongereyo, sikyakolagana n'abantu batemu, sikyakolagana n'abantu bankwe, sikyawa muntu wa mbeera nga ezizo, sikyasobola kumuwa chance yakubiri. Era muganda wange bw'atyo mu Mataasi Mpuuga Nsamba n'aswalukira ddala akomekereza nga munnange akyuse nga munnange buli wamu naye Mpuuga olabye ensinga okimanyi nti abantu bakoowa, singa okimanyi nti ensi nyiivu, singa okimanyi nti abantu tebakyalina wadde interest mu ggwe n'akabinja ku singa weewummuzaako. Naye obuteewummuza bwe okulaga nti olina amaanyi, okulaga nti wooli osobola, ojja kiwulira. Bannayuganda ffe bwetuli era tutunudde okulaba nga buli kimu tukikola nga bwe kirina okukola ate nga twegattako tutambule okulaba nga Uganda yaffe ebaako ekyenjawulo era ng'etambula ddala nga bwe tulina otambula. Ffe tulina okukkiriza nti kino kye tutambuza, kino kye tuliko, bannayuganda bangi kibalindirira, bannayuganda bangi bakitunuulidde era tusuubira nti Uganda yaffe ejja kuba yanjawulo era tujja gifunamu ebirungi bingi. So mu Mataasi Mpuuga Nsamba obadde oleeta olujanjalo ne bakugamba nedda, wano woolina okukoma, tokisussa nnyo, manya woolina okugwa maama. Baffere Jeema yagikutte n'alonda Secretary General wa Jeema n'amulonda okubeera coordinator, simanyi waaki mugundi, ne Jeema nayo newandiika ekibalu nemugamba tetukumanyi. Bannaye abasajja abo bampuuga baffere kati ennyimba oluyimba bayimba lwa Anko Chumi. Mpuuga yali yeetadde mu kifaananyi bannange Mpuuga naye banemuteebereze senga Mpuuga abadde akyali roopu. Jjukira baali bepositionize mbu Mpuuga roopu bwanika komishona kubanga nga balaba ffe tetulina magezi naye nga Kyagulanyi abalaba. Buganda mwebale kutukuliza Mpuuga. Bane Buganda mwateekateeka omwana kakati gwakwata gwa naye njagala akwate Mmengo yennyini. Oyo Mpuuga ku ngeri gy'ayagala okukakasa abantu nga bwali omutuufu, nga bwali ow'amaanyi, enkya Mpuuga asobola okuleeta olukalala n'agamba Kabaka mulonzi okubeera coordinator. Mpuuga ajja kulonda Kabaka ku bwa coordinator, nze mbabuulidde wano. Afuukira ddala kifeesi w'ebyobufuzi Mpuuga muffere. Bannaye abasajja abo baffere Jeema yagikutte n'alonda Secretary General wa Jeema n'amulonda okubeera coordinator, simanyi waaki mugundi, ne Jeema nayo newandiika ekibalu nemugamba tetukumanyi. Bannaye abasajja abo bampuuga baffere kati ennyimba oluyimba bayimba lwa Anko Chumi. Mpuuga yali yeetadde mu kifaananyi bannange Mpuuga naye banemuteebereze senga Mpuuga abadde akyali roopu. Jjukira baali bepositionize mbu Mpuuga roopu bwanika komishona kubanga nga balaba ffe tetulina magezi naye nga Kyagulanyi abalaba. Buganda mwebale kutukuliza Mpuuga. Bane Buganda mwateekateeka omwana kakati gwakwata gwa naye njagala akwate Mmengo yennyini. Oyo Mpuuga ku ngeri gy'ayagala okukakasa abantu nga bwali omutuufu, nga bwali ow'amaanyi, enkya Mpuuga asobola okuleeta olukalala n'agamba Kabaka mulonzi okubeera coordinator. Mpuuga ajja kulonda Kabaka ku bwa coordinator, nze mbabuulidde wano. Basooka ne bakola structures ebweru w'eggwanga oba Mukaku atuuse wa ne diaspora structures. Nti kati essaawa eno banafuye gavumenti eyo gye mulaba essaawa eno eri kiwowongole munda kuno kungulu girabanga ekyaliwo naye nga munda kiwowongole. Bwe gavumenti etuuka ng'essaawa eno abajogerera be babbalamu
balamu agenda okujja okwogera nga mutuufu n'omwana owa Nassala akwata ku matama bwati n'agamba ono minisita w'abavubuka ayogera biki bino. Gavumenti gy'olaba nti efuuse kiwowongole simanyi oba temunnagiraba etuuka okuhayalinga abaana ba tikitooka mbu be bajja batunde balage gavumenti eno ebirungi byekoze eki byekoze naye nga bw'otunuulira abatunda gavumenti batunulanga obwana bw'enjala buno obukeera ku mimmonde mbu be bazze batunde eggwanga mu bannayuganda mu abalaba mu batunuulira so that you can also bubu buy Uganda build Uganda naye nga abagitunda batunda batya nga bwe mubalaba. Gavumenti nga togimanya nti kati munda weeri kiwowongole. Gavumenti etuuka okuhayalinga abaana ab'omu ghetto mbu kati be baba bateekawo order. Ezo sayini ziba zikulaga ki nti gavumenti eyebye kati bali kaguwa bati nti bali kaguwa. Bannayuganda ffe twesibyeko embeera embi olw'ensonga tetunnamanya maanyi gaffe n'ekigambo people power tuleme kukyogera bwogezi nga kugamba ekigambo omubala oguzuukusa abasumagira nti abadde asumagira boogera people power abadde yebase n'azuukuka. Tukyogere nga tukitegeeza nga tukimanyi kiki kitegeeza. Atamanyi kigambo people power kyeki njagala oddeyo reflecting ku kyali e Kawempe ojja kutegeera kye bayita people power. Ddayo otunuulire ekyali e Kawempe nti constituency y'e Kawempe abasajja abo baali bajagala baba nga batuuka okusitula Nabbanja prime minister najja Museveni n'akwata ekkubo najja mu Kawempe North. Ekyo kyali kikulaga ki nti constituency bajagala naye nga byonna bye babikoze Nabbanja asituse Museveni asituse kiraga abakozi ba gavumenti eno nawe kennyini mukama wo bw'akulaga nti alina interest mu kintu ogenda kukola kyonna ekisoboka omuwe results zayagala. Ekya Nabbanja okusituka Museveni okusituka yali sigina eraga bali abalala abakozi baabwe nti eyo oba kiki okujja kwange kukulage nti I want this constituency. Kitegeeza baali balina okukozesa state resources zonna okusekiwalinga Kawempe North. Drone bazisindika emmotoka ezitaliiko nnamba ne zeetala ng'okakasiza ddala nti kati wano NRM tewaliwe tugidda. Gavumenti weba yagadde ekintu ng'ekyagala nga laavu gye bakiragano ne desperation yonna buli kimu kye baakola kutuuka kubeera nti baatuuka n'okutta Segirinya nga kiraga nti bagala Kawempe North ne bayoola abantu nga baagala kwa kivinga kyakuwe ne basindika emmamba ne zibeera mu Kawempe nga kiki baagala kufuna kifo ekyo naye olw'amaanyi g'abantu baalemwa. Kikulaga ki ekyo kubanga bayina mu the whole country Uganda bayina constituency emu. Kitegeeza resources zonna state resources zonna baali bayina zikwata ne bazikata mu Kawempe North basobole okukola ki okufuna Kawempe North. Kuba toyinza gamba nti balemererwa nti bayina money power wera baali tebagabanyiza money power yonna nti ate money power emu eri mu constituency bweti constituency bayireji ya Kawempe North. Si the whole Kawempe only Kawempe North nga ne South teriko still balemwa okwa kiviga kiki ekyabalemesa baali bantu ate nga n'abantu abajjawo abasinga batya tebajja bonna taanapu yonna abantu bonna tebasobola kutaaninga app naye regardless of abantu abataaninga app mu butono bwabwe still balemesa abasajja awaali emmamba awaali helicopter awaali emmundu awaali amaje emmotoka ezitalina number plate baalimu. Kikulaga ki nti njagala otegeere kye bayita amaanyi g'abantu. Bannayuganda mumanye nti embeera ffe tugyesibyeko kati gwali eyo yenna akooye embeera gavumenti eno gyekuyisizzamu effujjo lyonna libakozeeko. This is the time omanye nti tuleme kubeera bubeezaawo buwolomi nga tuyitaani ila amata pakaddi bannange okaabiriraani tewali gwe tugenda kukaabirira agenda tuyamba naye essaawa eno olaba basattira bakimanyi nti kati bannafuye bali ku luwuzi bati batuuse okuggalawo radio Paal FM bagigadde lwaki information gyefulumya mwagala tuleetera bizibu bannafuye gwenze nkuwadde ekyokulabirako nenkiga webatuukira okurecruitinga abaana abali mu ghetto mbu baba bateekawo order mu ggwanga kiba kikulaga ki gavumenti wetuukira okuhayalinga ba machineries within ekyo kikulage gwabadde tannabuuka nti abasajja banafuye nti ffe tubalaba bulabi wano naye munda biwowongole. Kakitegeeza embeera embi bannayuganda ffe tugyesibyeko. So ekigambo ky'eggaali kikulu this time around
bwe tutakozesa mukisa guno nga abasajja bonna gavumenti yaabwe eraziwuzi Allah tetubangako omuntu omulala yenna gwe tunenya wabula twenenya nga Afrika. Yes, I'm out.